era tasobola kukikugukamu bulungi kubanga ebintu byonna byetaaga amaanyi. Kati gwamiriwa oba okola amawulire go ng'ogaagala, the kind of energy gy'oteekamu ekuyamba okukula mu skills ga byonna ne woba ogaa nti ogenze kunoonya story nga muli ddala kikuli ku mutima nti njagala story yennyini, okola bingi nnyo omuntu atayagala by'atasobola kukola, nekyo bategeeza kutuula ssaawa 2 namba olinda gw'osobola okikola. Naye oli gwe baasindisa obusindisi nga yetakiinaamu interest, bayakatulawo dakiika 10 ng'agamba naye wano kireka tewali na story ng'agenda. Abasajja basituka ne bagenda mu ntalo ne capturing entalo engeri gye zitambula. Kati bino ebye Gaza nawa twalibadde tumanye ekigenda mu maaso singa tewaaliyo basajja ba journalist nga musajja ali willing okurisikinga obulamu bwe nga ajjayo stories kyekigenda mu maaso. Kali kyetugamba nti omuntu bw'aba ekintu akiinamu interest akiteekamu amaanyi, so tuyambe baana kukola kintu kye balinamu interest. Omwana ye bw'aba alaze nti yayagala bya busuubuzi, zino ssente gwe zoyagala okupokera mu masomero baziriire obwereere, zimuteerewo capital atandikiraawo, kubanga ebyokusoma advantage y'abintu byo tebiggwa. Kubanga olumu tulizooni nga tugamba naye kati bw'anaatuuka eyo mu maaso ng'ate okusoma kwetaagisa ng'agenda asoma, era mu kaseera ako ajja kuba amanyi bulungi kikyaliko, tajja kuba waakwegayirira. Ate ekirungi kati wano Uganda tulina a lot of liberalism, tulina mature entry, tulina biki, omuntu tokyetaaga nnyo kubonaabona nti olina kusoma bwoti ne bwoti okutuuka ku university. Omuntu tumuyambe okukola ekintu ye kyalaba ekimwanguyira era kyalinamu interest than ffe okukulula obukuluzi omuntu ono. So obuvunaanyizibwa obwo obw'okuyamba omwana ono first of all mutegeere, todda mu bya famire.